The Newsroom, where untold story is revealed. Entandika okusimika abannyo n'abaali abalabe be mba muliddemu olukwe musajja yakyogeranga mulamu n'agamba omwana wange kwaliri nnyo walwabo be mumuttirewo yabyogeranga mulamu era Katikkiro nkubuulira abo abakwetondedde ebyo bakuwadde byoya byanswa nze ng'omusika wa Tamale Mirundi nalanda ebbonzi eyo endagaano teriyo tetulyetonda kitaffe talyetonda ekyo kifu ntu olaba omuganda wange Mirundi kifu tekirisoboka kitaffe teyakyagala tetujja kikola. Bannayuganda nga bakyali mu kugenda mu maaso n'okukungubagira Tamale Mirundi Senior. Omutabani amanyikiddwa nga Tamale Mirundi Junior afuddeyo n'akawangamula n'agamba nti ye yaliko omuzimu gwa kitaawe gwagaanyi bye bagenze mu maaso n'okubeera nga bakulu be John Nikoteeka maama wezana then ne taata waabwe omuto ogenda emmengo okwetondera mayiga ono nno akabye amaziga amazibu. Njagala nkwe video ogere maaso n'okwera ng'ozirabira ku wabula soko subscribing atanabatwegatako ate nkusaba n'obwomeefu obw'ekika ekyawaggulu video gimpere like etambulire ddala edduke misinde. Okusinziira ku Tamale Junior agamba nti taata tayagalangako mayiga era tali mwagala era tetuyina moral authority egenda kwetondera mayiga kuba ffe tetulina kye twamukola wabula bagenzeyo okumwetondera banyiiziza omuzimu gwa taata ne gye yeebase paka nakati taata tayagala kubeera nga amanya kintu kyonna. Tamale Junior agamba nti ekintu kye bakyasinza okukola ekibi kwe kwetondera mayiga wabula kansuke nkuwe ku video eno olabe Charles Peter Mayiga nga family ya Mirundi egenze okubeera ng'ekiika embuga okwetonda. Mayiga agamba nti nze ekituufu twalemererwa amawulire ga Tamale twagategeera ag'okufa naye twalemererwa n'okubeera nga tusindika obubaka kuba twali tetumanyi oba bunaayanirizibwa. Mayiga ono y'omu ku bantu Tamale Mirundi be yagambanga mu bigambo bye nti tebalina nsa ne bye bakoze mu Buganda bisaana kuvumirira. Kankuwe video ya Mayiga. Tamale Mirundi bwe yafa twamanya teri muntu ndoza atamanya kyokka tetwanyega kantu ate tumanyi bulungi we tutandikira olw'ebigambo munnaffe oyo byeyogeranga naddala bye yatwogerangako nga simanyi na kumanya nti oba bwe tuweereza obubaka bunaayanirizibwa kale natusalawo tusirike busirisi kubanga omuntu bw'afa olina kugumya abantu be mu bigambo ebirungi. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745453 ne noti 7442641 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bw'obanga okaluubiriddwa okubyogerera osirika busirisi ng'ate saagala kujjayo bino ebibadde biyitiŋŋana ne tusirika naye manyi bulungi omuntu ne bw'aba afaanana atya abalala ne baba bamulaba batya abantu be tebalemwa kufuna kyekango na kulumwa ng'afudde kale mbasaasira olw'okufiirwa Joseph Tamale Mirundi twamuwa mwaganya wano ku CBS ngera ayogera ne Honorable Betty Namboze balina program yajjanga ndoza kiro nedda sikiriza obagaana waliwo program yajjanga ekiro era ng'omukulu ono bw'ayogedde nze ndowooza nti Tamale Mirundi okumumanya okw'amaanyi kwatandikira ku CBS weewaawo yaliko mu mawulire oba ne mumuno yakola yakatono n'akola olupapula lwa lipoota naye okufuna ettutumu n'erinnya okuvaayo lwa programu zino ku CBS. Ebigambo bya Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa byebyo nno mubiwulidde. Kaakati njagala nkuwa akatambi kano owulirize ebigambo bya Tamale Mirundi byajjanga ayogera ku Buganda na butya Obuganda bwe bwali butunula before Mayiga nakati butunula butya. Ono ng'agamba nti atabangudde Mmengo nga kw'oteeka n'okuyingiza ebyobufuzi mu Mmengo.
n'agamba nti ab'ekitiibwa nga bamulwanya muli baaliwo naye ekituufu nti Buganda yali yanjawulo nnyo kweno Buganda ekulemberwa Mayiga. Kankwe video eno nawe ogirabireko wala nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu soko gimpeere like ayagala olanga naffe munywanyi tukubireko ensonga tuzitambuze ate malidaadi sana. The moment you apologize, then you are guilty. You are guilty. Never apologize. Munso gamba musole kibi nnyo. Tova gwe to apologize. Njagala omuganda gye wanga ngambe mukuba mutayimbwa mutu. Apologize. Is there when I'm mad? Is it where I'm possessed by pombe? To apologize means you are guilty. Tova gwe bya apology to byagayo. Bo muntu. Njagala ndo bomukulu w'ekika ky'enkima. Ajja government we to. Bo mutayimbwa mutu. To apologize for what? Bo mutu. Nga musabira Ssaabasajja Kabaka. Ne Buganda mugisabire. Omwana agitemye Mayiga atwala Buganda mu lufula. Eri asigaliza mu Lukoni. Let me tell you. Abaganda bagamba nti omugenyi yamanya envunza erumu omugenyi erumu omuto erabibwa mugenyi. Kubanga bajja edda bwewazaalanga omukazi bweyazaalanga abaana omwana nga bannyoko basindikayo nti mukaagundi oyo namwagalako nga bajja bakebera enjala zaabwe naki kakati what happens ennaku zino abakazi bagezi bajja bamusibye bugiravu ekyokubiri omuganda akuga nti bw'oba oyagala okulaba omwana ng'akula oba takola stunted kid olabira ku banne nga musabira Ssaabasajja Kabaka bumuyise ebivulu byammwe. Have you examined this government? For the first time in Museveni's government temuyina muganda n'omu ku bifo by'amaanyi. Temumuyinaayo. Baganda bange si birungi ensonga bwezityo bweziri. Kakati kankuwe ku video owulirize buterevu video ya musajja mukulu Tamale Mirundi Junior. Buno ngenda kubeera nga mukusengekera mu nsengeka entuufu etuukiridde ogende maaso n'okubeera nga obulaba. Kutegeezezaako nti olwaleero tugenda kukola video zaffe nga nnyimpi naye ate tugende maaso n'okubeera nga obaoliawo tuzikakkanako tuziwulirize era tuzirabe bulungi ate tuzipushinge n'abalala basobole okubeera nga bazifuna. Nyenze kwetonda omaseka seetonze njagala ndaba nga nti neetonde lugezigezi nakajanja tekisoboka temujja kuswaza taata wange bwe muti yafabbye ye yabba ettaka lya Buganda yatunza amasiro yaganya amasiro okuggwa Tamale yagana amasiro okuggwa yatwala Kabaka mu muladde wala gye Namibia totubulira bya kisiro byo temubizange ewange jangu byogerere ewange kwata ettaayi kasasiro jozo mujoga abantu basoma totubulira ffe tulina obusungu bwaffe nange bandabe esinga ndageze Tamale yandikomyewo ku nsi kitanga ndaba ati mba muliddemu olukwe I have betrayed my dad the moment kentandika okusinika abannyo n'abaali abalabe be mba muliddemu olukwe musajja yakyogeranga mulamu n'agamba omwana wange kwaliri nnyo walwabugo be mumuttirewo yabyukiranga mulamu omwana wange naali nnyo yeeyo bamubanga ne bamuttirayo Baganda be basoose bo kitaabwe we yafa beetonderani abo Baganda be famire yaabwe nagivuddemu nze nkumaligase ya kitange nze kifaananyi eki kati oli muyaniko nja kola eyange nsonga bwezityo bweziri gwe muganda wange agenda mu maaso n'okubeera nga ondaba mbagaliza bye munjagaliza kamba siibulire wano ate nkwasaganye emirimu emirala nga bwe kigenda mu maaso n'okubeera nga gitambula tusinkane nga Mungu asiimye nsigadde nzedde ne ku BTN Media Beyond the Newsroom where untold story is revealed. Kale tusinkane ate nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.